bangi mwefuula abatabiraba ne tubagamba nti gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni etambuza obutwa ne tubagamba abantu abali mu diaspora nti mwebereremu mu mirasanafu najja wano ku video ne mbagamba nti mu kaseera kano Muhoozi project ne Yoweri Kaguta Museveni odrekerwa abogo bo ensita gye babadde battamu nga gye battamu muganda ffe Ssuuna Goloba bagirongosezaamu kati bagenda kutta mu nzita endala bangi ne mulooza tuli mu circus ne mbagamba mwegendereze bano kina nani bayimbi baleeta bivulu mwegendereze bano nesuula mizimu nga balabye meeting za nuupu mwegendereze abantu ab'enjawulo bangi ne mutakiraba lunaku lwabadde lwaggulo nabadde nakabibagamba omukulu ono eyafudde e South Africa gwe bayita Mr. Davis Kabuye Nyandola yafudde ennaku z'omwezi 26 ogwokuna 2022 omukulu ono yaweebwa obutwa era obutwa baabumuwa olw'okubeera abadde coordinator owa NUP e Cape Town. Omukulu ono abadde akola omulimu gw'amaanyi kamubalageko era mbabuulire mission baani abaagibaddemu era mbabuulire ekigenderwa kyabadde kitya. Sharinga video. Omukulu ono abadde active nnyo mu National Unity Platform era ng'ayagala eggwanga lye y'omu ku basajja ababaddewo e Cape Town nga bakuŋŋaanya ensimbi okulaba nga Uganda enunulwa. Wano yali ne Mr. Update mukwano gwange era omukulu ono ow'ekitiibwa Alex Waiswa Mufumbiro we yasembayo genda e Cape Town. Omukulu ono y'omu ku bamwaniriza ne President waffe naye ekyewuunyisa njagala owulirize bulungi bamuwa batya obutwa. Njagala Jajayibu ojja ku video eno, njagala Mr. Ali ojja ku video eno ne bannayuganda bali e South Africa nawe wenna omwagazi w'enkyukakyuka. Omukulu ono omulaba ku myaka gye abadde talina bulwadde bumuluma. E Cape Town waliwo ekitundu uliriza akamba ulindako male kulaba bulungi. E Cape Town waliwo ekitundu kye bayita Bulivire waliwo restaurant emu bazze bamulondoola bazze bamutambulirako bamuweereza zi message egimutiisa va mu bintu bya NUP va mu bintu bya Kyagulanyi n'ayimirira ku mazima ne bamanya alyawa ne bamanya alya essaawa mmeka ne bagula omukyalo omu ku restaurant emu tegeeseddwako mu ssente za Uganda eze South Africa omukyalo oyo bamuwadde $5,000,000 beddu naye olukwe luno abalulimu ensi erina okubategeera we tutuuse ne muwa abantu obutwa olw'okuba mmwe mwagala ebigendererwa byammwe olw'okuba muweereza Museveni. Abantu be South Africa mulina okwebeereramu obutwa buli mu kutambula era mugenda kuwulira abantu bangi batandise okwogera ennimi oludikya. Owulira oli ali mu diaspora asaba Robert Kyagulanyi ssentamu amusasule abo bonna mugenda kubalaba. Bobi Wine talina kusasula muntu ali mu NUP. Bw'obanga oyagala eggwanga lyo n'otuula wansi n'otandika okukola audio nti nze Katongole bampa omusaala kudiru ki? Ani yakuyita? NUP esasula abantu bonna? NUP esasule ba foot soldiers? Asasule baani? Twagala obbategeeza ekyo kimaze. Abe South Africa mwebereremu kati ngenze ku video eyanteese taginga Fred Lumbuye nkwagala ku video eno Fred Kajubi Lumbuye.